emeka gye mulabye flaga ya Uganda ng'ewanikibwa ng'esoosowazibwa ng'ekulembezebwa ng'eweebwa ekitiibwa ng'ekuumibwa okuva mu 1986 flaga ya Uganda ebadde terowoozebwako nga tugirabako obulabi kololo abacelebrating emikolo gyabwe egitatugasa nga tugirabako obulabi ku parliament ya Uganda kamu kokka ke kali awo kekeewuuba Abamerika baagala ensi yaabwe Abangereza baagala ensi yaabwe Abajamani baagala ensi yaabwe efe flag yaffe nga terabikako ne mu maduuka nga teziriimu naye olwaleero ekyetunze ekisinga okuba mu Uganda flaga ya Uganda kuba yafuuka mundu kyafuuka kyakulwanyisa ye security omuntu gyalina kwata flaga ya Uganda obunyunyu tuvubwe eggwanga lyaffe ekyo kyekibadde kibulamu tubadde tubulamu unification tubadde tubulamu okuba nti tulowooleza kimu nga banna Uganda nga twogera olulimi lumu tuyimba olulimi lumu tulowooleza wamu ekyo Kyagulanyi akireese. Thank you very much Bobi Wine. Ku leediyo za New York saako ne TV ezimu batandise okuba nti omulamwa gwe babeerako buli ku makya boogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwali gye bukeeredde babadde boogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa bino byonna byayitamu. Omusajja aleese topic nabagamba mukyeyalinga video tambuza video omulimu gwaggwe omuna Uganda kutambuza video wuliriza. Yes, gye bukeeredde olunaku olwaleero ampuliriza kaakati nno embeera eyongedde okwera nga eyonooneka. Waliwo bwino afulumye mukwano gwange atugoberera nga General Museveni amaliridde munda mu kibiina ekya NUP. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo bitiisa. Ojjukira emiggo egyamukubibwa mu bitundu eby'eggulu. Kaakati waliwo ebizuuse mu security ey'omukulembeze yamuweebwa akakiiko akagambibwa oba akayitibwa ak'ebyokulonda akakulirwa omusajja Engineer Dr. Simon Mujenyi Byabakama. General Muhoozi yayogera n'agamba nti buli yenna agenda okwesimbawo ku kifo eky'obukulembeze ow'eggwanga Uganda agenda kuweebwa security ng'agenda kuweebwa ba SFC. Kati waliwo ebizuuse ebitiisa era ebikikinike mu basajja bano abamuweebwa okubeera nga bamukuuma. Wabula mu NUP ng'ebigambo byongera okubeera nga bisajjuka n'embeera okubeera nga eyonooneka. Kati waliwo ate ebirala ebizuuse nga waliwo meeting ezikubibwa ekiro, meeting nga nkambwe ddala nga zino zonna zituula ku lwa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okulaba butya bw'ayinza okubeera nga ayimirizibwa, okulaba butya bw'ayinza okubeera nga akomezebwa, okulaba butya bw'ayinza okubeera nga ate musajja wattu asaanyizibwawo. Kugambye nti meeting zituula mu matumbi ebigambo bivuddeyo nabyo nga bitiisa. Mu mwaka gwa 1980 ebigambo bizzeemu. General Museveni mu kalulu ke yalimu kaakati nno waliwo bwino azuuse. Omusajja Museveni naye tawena ogenda kwera ng'obiraba ogenda kutya. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olunaku olw'eggulo yabadde mu Lubiri e Mengo. Eno gye yagguliddewo omwaka ogwa 2026 ogutandise olunaku olwaleero. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ate waliwo akasambattuko, waliwo obunkenke, waliwo okutya okweyongedde Mengo. Kaakati n'ebigambo byongedde okwera nga bizingiramu omusajja jeneraali ali ku ntiko ey'amagye ag'eggwanga Uganda. Ampuliriza, munnamagye yawummula, munnamagye yaganyuka, munnamagye yagobebwa, avuddeyo n'ataakaka, avuddeyo n'ayogera ebigambo, avuddeyo n'ategeeza nti bannamagye bangi nnyo, abapulizoni bangi nnyo, abapoliisi bangi nnyo abali ku sayidi ey'abannayuganda. Bino binyuma kira nti mu kalulu ka 2021 President Kyagulanyi balakisi zonna yaziwangula. Ekyali kyongera okukakasa era okwoleka olwatu nti bannamagye, abapoliisi, abapulizoni bonna abasinga obungi bawagira mwami Kyagulanyi. Kati ono avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti bangi ku bo bali eyo basirise banyigirizibwa nga balinze kadde katuufu kwegatta ku bannayuganda. Protest vote yekuba buli munnayuganda gy'alina okwettanira okununula ensi yaffe. Mukutu gwa AKTV, mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa nkyukakyuka. Maze okwera nga nzuuka natera tutemeteme tutagule ate bingi nnyo bye tugenda okwera nga tutunuulira. Ng'otaddeko ekigalo ng'enkola yaffe akatambi kano katambule nnyo. Mwaka mupya, lunaku lupya, buli kimu kirina kubeera kipya nga tugenda mu Uganda empya. Ebigambo mbisimbulidde wa Ssaabasajja Kabaka
Emmengo. Tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli bavumu mu buli mbeera yonna. N'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi okwegatta bwe buwanguzi temuggwaamu ssuubi kazigizi gwe tulina kaakati ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. Mwebale nnyo, mwebalire dda. Yes, banga libadde ddene nga Ssaabasajja Kabaka eddoboozi lye teriwulirwa eri Abaganda, eri Obuganda, eri Bannayuganda, eri Uganda n'ensi yonna. Kaakati nno yayogedde olunaku olw'eggulo n'afalaasira, n'ayongera okukkaatiriza, n'ayongera okuttaanya, n'ategeeza nti bwe tukwatira ewamu nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'azze ng'atutegeeza, n'ategeeza nti bwe tubeera ewamu, jjukira nti agali ewamu ge galuma ennyama. Kale nno obumu kikulu nnyo nga twolekera akalulu ka 2026 ensi yaffe tugenda kubeera nga tuginunula. N'ategeeza nti obudde bwakazigizigi, obudde si bulungi, naye bwe twenyweza ekitole eky'amazima buno obudde bujja kubeera ng'ate buta, ensi yaffe ejja kubeera nga etereera. Ssaabasajja Kabaka abaddewo nnyo, eddoboozi lyalikozesezza nnyo, naddala ng'ayogera ku ebyo ebinyigiriza era ebitagenda bulungi mu nsi yaffe eggwanga Uganda. Nzikiriza mu butongole nsooke nkulamuseko na gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osazeewo okutambula naffe ku mukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogulwanira eddembe ly'omunnayuganda. Maama awo e Switzerland nyongera okubeera ng'ate nkulamusaako obukunyiga ebibaluma byonna Omukama Katonda mu mwaka omukadde gy'aba abireka, ate mu mwaka guno omupya asobole okubeera ng'ate nammwe abongera essanyu, abongera obulamu, era ne taata asobole okubeera nga asuuka. Kaakati nno Omuganda waffe Kakeeto nawe nyongera okubeera nga nkutumirako n'okubeera nga nkusabira Katonda ebikuluma mu mwaka omukadde gye biba bisigala mu mwaka guno omupya, ate nawe obulamu busobole okubeera nga bukutambulira bulungi nnyo. Na mwenna bannankyukakyuka, mwenna Bannayuganda, nyongera okubeera nga ate mbalamusaako n'okuwaniriza mu mwaka omupya gwe tuyingiddemu olunaku olwaleero, ng'era Ssaabasajja Kabaka yagutuyingizzaamu nga enkola ye bwezze nga ebeera olubeerera. Ampuliriza nakugamba nti omukutu ogwaffe Uganda Media guno gwaggyibwako abasajja baaguwaabira ne tutondawo omukutu omupya ogumanyikiddwa nga Ffe Uganda 1. Ffe Uganda 1 nga bw'okiwulira, Ffe Uganda 1. Kakati neegyo ogenda okubeera nga otusanga amawulire gonna nga bwe tugakuwaga enkyukakyuka gye tugateeka. Jjukira nti akufumbira ey'ebigere naawe bw'omufumbira ey'omutwe awo nga mwenkanya evvumbe. Kaakati nakugambe nti Ssaabasajja Kabaka olunaku olw'eggulo yadde nga yabaddeyo mu lubiri e Mengo, yadde nga yayogeddeko eri Obuganda. Kaakati nno waliwo bingi ebyatuuseewo, waliwo bingi ebyabaddewo olunaku olw'eggulo, era ng'abantu bangi ku bo baavuddeyo nga beemulugunya, abantu bangi ku bo baavuddeyo nga si basanyufu, nga bagamba nti amagye, poliisi, militale, SFC abasajja baawamba olubiri wali bateekawo amateeka agatajjansa, bateekawo amateeka agongera okunyigiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka ababa bazze okujaguza, ababa bazze okunyumirwa, ababa bazze okubeera nga basala stress, ate gye bifundikira ng'abasajja babataddeko embeera. Kaakati nno ekiyitibwa t-shirt emmyufu, ekiyitibwa olugoye olumyufu, ekiyitibwa fulaaga, ekiyitibwa ambuleera, eno byabadde tebikkirizibwayo, era mbu bangi ku bo ababadde nabyo baakwatiddwa ne basibibwa, n'ababadde bazze okubeera nga bakola ku kasente, okweyisa mu nnaku enkulu, okwebeezaawo, okwerabirira. Ekyamazima basajja battu ne bakazi battu
olunaku lwagenza okufundikira ate lwe babadde bazze mu ssanyu n'okunoonya ku kigulira magala eddiba ate nga babatadde mu kaduukulu emabega w'emitayimbwa olw'okutunda fulaaga ey'eggwanga Uganda, olw'okutunda ambuleera eya NUP n'olw'okutunda engoye zonna ezeefaananyiriza mbu ekibiina kya NUP. Njagala owulirize ekibadde mu lubiri oba ekyabadde mu lubiri oyongere okukakasa nti abasajja ensi yaffe bongedde okubeera nga bagifutubbalako n'okutuuka ewa Ssaabasajja Kabaka okukolerayo ejjoogo, okukolerayo ettyobooko, okulagirayo obwakasajja fuba bwabwe mu lubiri e Mengo ew'omutanda waffe nga banyigiriza abantu abazze okusanyukira wamu n'omutanda waffe. Ekyamazima abasajja ensi yaffe bongedde okubeera nga bagyefunza. Walina ekiina okubeera nga kikolebwa nga tekigenda kukolebwa mulala yenna okuggyako bannayuganda. Wuliriza ebyabadde Mengo ate nkomewo we tuba tutandikira. Mbaddewo nga ndaba batumiza buli atunda mbuleera ng'abasirikale babayita balina ambuleera emyufu yonna nga bagijjamu. Ne badde omusajja adde musajja mukulu ng'atunda mbuleera ne bamugamba zijjemu emyufu zonna oziteekaawo. Emyufu ze zibazisinga bulungi n'abagamba zonna nzibalekeko n'atambula n'agenda. Abaddeko komanda n'atumya abasirikale be ne babagamba mugende mu muleeti. Omusajja ne bamuleeta ate bwe bamaze ne bamussa ku paatulo n'emuvuga n'emutwala naye nga tena musango oba lubiri lwa Museveni batugambe obanga baka butugambe tera kudda mu lubiri ebikyadda mu lubiri kuba buli muntu ali mu lubiri ali ku bunkeeke bwekibanga kikyo butadda tujja kucakala okugagazaki nolubiri tibakitugagazira nnyinirwo baze emirembe nolubiri naye bakwata abantu kubasanga namulere niku bagitwala kubasanga n'akantu akanifu bakakuase muzeeyi bamulimba tebazze kunyumirwa. Okay, kakati mukwano gwange embeera bwete bwe yabadde olunaku olw'eggulo ewa Ssaabasajja Kabaka e Mengo. Abasajja bano bazze nga balaga ejjoogo, bazze nga bongera okulaga nga bakuluusanya bannayuganda naddala abantu ba Ssaabasajja Kabaka buli lwe babagenda ate okubeera nga ate beeyagalira ew'omutanda waabwe nga ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yakyala e Mengo embooko tiyaggaasi byanyooka wali mu lubiri e Mengo era nga n'abamu ku bannamawulire ba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo essimu zaabwe zaawambibwa abamu ne bayisibwamu ensambagere saako n'empi e Mengo era nga buli yenna agenda e Mengo ayongera okubeera nga yeebuuza n'okwewuunaganya nti lwaki amagye e Mengo gaafuulawo barakisi. Kati nga ne gye buvuddeko era twalaba akatambi nga Ssaabasajja Kabaka yalemesebwa okubeera ng'ayita mu Nantawetwa ne kimuwaliriza okubeera nga ate naye ayita ku ludda olw'abantu abakopi nga ffe. Kakati nno bino byonna byongera okuteekawo ekibuuzo ekinene eri gavumenti y'omusajja omukadde ow'enkofiira Tibwabula. Lwaki amagye ganyoomoola, gakkakkanya, gatulugunya abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala nga kikwatagana ku mikolo egibeera e Mengo? Lwaki abantu tebabalekera bbeetu lyabwe? Lwaki abantu tebabaleka ne beeyagala? Era ng'okuva omwana wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwe yatandika okwenyigira mu by'obukulembeze, General Museveni yayongera ddala okuteeka embeera ku Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ye kennyini nga tomutalizza. Kakati nno bino byonna ng'omaze okubeera nga obitegeera, njagala nkutegeeze mukwano gwange ampuliriza nti embeera eyongedde okubeera nga etabuka. Abasajja bongedde okubeera nga batya. Obunkenke bweyongedde munda mu State House ewa General Tibwabulwa ng'ebula ennaku mbale okusuula akalulu akagenda okutwala mu Uganda empya. Kakati Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yali mu bitundu ebya Fort Portal ng'asaliddwako yavaayo n'ategeeza ensi nti yamala dde okubeera ng'afuna intelligence, yamala dde okubeera ng'afuna amawulire nti gavumenti ya General Museveni abasajja bano bamusibira mu bbwa, baagala kubeera nga bamutuusaako bulabe, baagala kubeera nga bamusaanyaawo era mbu y'okubeera omulamu, y'okubeera ng'akyassa. Kino kibalumya omutwe, kibasuza bagulungutana, kibasuza batunula miitingi ez'olutatadde era nga bayiya butya bwe bayinza okubeera nga bamukomya n'obulamu bwe okubeera nga babusaanyaawo. Kati bye bigambo bye njagala nsooke nkuwe mu security alert eno, bwe tubivaamu ndyoke nkutwale mu kiri mu security ya pulezidenti, oyongerwe okutya, oyongerwe okukakasa lwaki General Muhoozi yateekawo amaanyi mangi nnyo okulaba nga bafuutu sojja bonna omukulembeze bamuggyibwako, ate era n'ateekawo amaanyi gonna okulaba nga Pulezidenti Kyagulanyi aweebwa mbu
abayitibwa aba SFC be baba bamukuuma. Kyama ki ekiri emabega w'okumuwa abantu bano? Olwaleero ogenda kubitegeera, naye sooka owulire bino kubanga ekijja omanyi ekyamazima pulezidenti twongere okumusabira. Mr. President, nsaba kukuluma kukutu nkutegeeze nti mu meetings z'abaana abasajja ze baatudde bagambye nti gwe kizibu kyabwe mu Uganda yonna, gwe kizibu kyabwe nti era balina okunogera eddagala ng'obudde bukyali. Olire entegera y'abantu bano okunogera eddagala kyekiriwa. Bagamba nti singa basobola okujjawo after oba before elections, bo basobola containinga pressure era ne bateekawo omuntu waabwe anaasobola okugenda mu maaso okumutuuza mu kifo ekyasobola okukakanya obusungu bw'Abannayuganda, naye nga gwe ovuddewo okubanga ofuuse ekizibu eky'olubeerera olw'ensonga nti tebasubirayo muntu yenna mu Uganda asobola kuba nti mugezi nga ggwe alina obuvumu nga ggwe mubaliwo essaawa zino. Mr. President, ulira bulungi nnyo. Mbugwe bakujjawo tebasubirayo mu Uganda yonna tegenda kubeera omusajja omugumu era omugezi nga ggwe. Kati okulekawo kiba kitta mission yaabwe ya occupation, kitta mission yaabwe ya 52 master program olw'ensonga nti abantu bonna bemulanga opposition bonna abantu ba Museveni ababadde mu government nga bali nga tetumanyi ekirungi nti buli kimu okirabiddeko era information ogirina. Kati Mr. President ndakusana buwombeefu muganda wange gezaako nnyo okulanga weekuuma nenga ate bwe tuzoganya nenga bano yenteekateeka baatudde bagamba nti omuntu yekka gwe balaba ekizibu kya famire yaabwe n'ebintu bye baali bategese ebbanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bo mu buli kye bakola kyonna baagala kujjawo. Mbugwe long term problem yaabwe oba gwe long time obstacle yaabwe mu Tusi Dynasty ne mu Merging Uganda nga bagigatta ne Rwanda. Kati mbubbo tebalina muntu yina gobeeraliikirira mu Uganda yonna bwe baba kujjeewo. Nkiddamu bo bagamba tebalina muntu mulala yina gobeeraliikirira mu Uganda nga bamaze okujjawo kubanga abalala bonna babalina mu nsawo zaabwe ate era mbu tejja kudda mu Uganda mulala kufuna masannyalaze oba kwagala oba bwagazi eri Bannayuganda bonna nga ggwe. Kati bakujjawo mbu bo bajja kuba bamaze okikola ki? Okay, okwerinda si buti. Ebigambo bingi nnyo bizze byogerwa mu ngeri bweti era bizze bivaayo mu ngeri bweti. Bantu bangi bazze balabulwa kyokka ate ne bafundikiranga ekibalabuddwako kibakoleddwako wakati mu kunyoomoola oba wakati mu kweranga ebigambo babirekawo ttayo ne batabiwuliriza. Kakati mukwano gwange President Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo ng'ali mu bitundu ebya Fort Portal n'ategeeza nti yamala dde okwera ng'afuna intelligence nti abasajja baagala kumutuusaako obulabe nga tukyali mu kalulu mu kanoonya nga tuli wakati mu kukakuba oba nga kawedde. Abasajja bagamba nti ono omusajja abafuukidde lwekiika, omusajja abafuukidde akabalira, omusajja gwe baatalowoozaako, omusajja eyagwa obugwi abafuukidde kye baawalula. Kakati n'ebigambo ebyo njagala obitwale nga bikulu kubanga bangi nnyo abazze nga bawulirwako nga balabulwa mu mbeera bweti ate obulabe ne bubatuukako. Era nga President Kyagulanyi Ssentamu naye kennyini asimatuse emirundi egiwera okubeera nga abasajja bano bamumiza omusu okutandikira ddala eri emabega bwe yasimatuka amasasi mu Arua, bwe yasimatuka mu Luuka, bwe yasimatuka e Kalangala, bwe yasimatuka bwe yali agenze mu bitundu ebyekira ewa George Musisi. Bino byonna byongera okukulaga nti abasajja baali balina kye bagezaako okwera nga bateekateeka n'okulabisa Bannayuganda nti basobola okwera nga ate bamutuusaako obulabe we baagalidde. Era nga ne General Muhoozi Kainerugaba mu bigambo bye kennyini avuddeyo entakera ng'ategeeza nti bw'aba yagadde kusaanyawo Kyagulanyi mbwe asobola okumusaanyawo mu lutemya lwa liiso, era n'agamba nti ekiseera bwe kinaatuuka ajja kumunona emagere amugaayegayenga pizza. Kaakati ne Bannayuganda ffenna nga tugendera ku bigambo bya mukulembeze Kyagulanyi byazze ng'atugamba n'atugamba oba waali oba taliiwo tulina okubeera nga twerwanako okulwanirira eggwanga Uganda ng'ensi yaffe n'okwebeereramu nga abantu. Kale nakyogerako si yakireeta Bannayuganda kino tekiyinza kwera nga ate kitujja ku mulamwa yadde okwera nga kitumalamu amaanyi, wabula yatugamba kitwongeranga maanyi. Oba waali oba taliiwo tulina kusigala ku mulamwa. Kati wuliriza nnyo, oyinza okugamba nti ate kino kiyinza kitya okumutuukako nga baamuwa obukuumi era ng'obukuumi buno akakiiko ak'ebyokulonda kaamuwa ne kabanga linnamba eriko abasirikale. Era nga ne General Muhoozi kennyini yavaayo n'ategeeza nti bano bagenda kuweebwa ba SFC bwe bagenda okubeera nga babakuuma. Njagala otegeere nti ekyaliwo eggulu kireese bwino
Kubutya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yaweebwa abakuumi ab'ekiwaani. Buliriza ti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okutulwa emiggo okukubibwa ng'ente ne Saddani Magic n'atuuka okubeera nga yayasibwa omutwe nga n'abakuumi be bennyini abaamuweebwa bakubibwa emiggo mu katambi akaakwatibwa mu bitundu eby'eggulu. Njagala owuliriza ebyama ebizuuse ebiri emabega wa kino nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abakuumi abaamuweebwa akulira abakuumi bano ate naye kennyini musajja wattu talinawo lanka gy'ayina eyinza kubeera nga ate emusobozesa emuwa amaanyi emuwa okusalawo mukadde konna akaakazigizigi nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tuzze nga tumulaba emirundi mingi ng'asalibwako abasirikale bano nga nabo batunula butunuzi. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne tumulaba ng'ayuzibwa engoye abasirikale bano ne batabaawo na kye bakola abaamuweebwa okubeera nga bamukuuma. President ne bamugaana okugenda okwebaka gy'asazeewo okwebaka oba wooteeri ye gy'ayagala okwebakamu. Abasirikale bano ne basigala nga tebalinaawo mulimo nga bwe tulaba ab'amagye abajja oba abapoliisi abajja ate bo nga ba overtakinga oba nga batwala obuvunaanyizibwa ku pulezidenti nga kye basazeewo kye kimukolwako nga ne RDC kennyini ajja abasajja bano n'abasalirawo ekyokukola eri mukama waabwe gwe baabawa okubeera nga bakuuma. Kati nga lanka ze balina ntono nnyo ku muntu gwe bakuuma era nga ne ku kaliba gy'alimu abasajja bano mbu tebasaanye kubeera nga ate be bamukuuma abaamuweebwa. Era mbu n'ekyamukubya emiggo mu bitundu eby'eggulu na bino byonna lwaki bize bibeerawo nti abasajja abaamuweebwa tebalina bwogerero kubanga lanka ze balina ntono nnyo kwaba abasajja ate abasindikibwa okubeera nga bamweŋŋanga abasajja nga bamukiibi n'abalala batuze tulaba abakola ku pulezidenti waffe effujjo ng'ate abaamuweebwa akakiiko ak'ebyokulonda bo tebalinaawo kye bakolawo kubanga lanka zaabwe ntono nnyo ku abo ate abajja okuteeka ensasagge ku Kyagulanyi. Wuliriza, abasajja be baamuwa okumukuuma mbu tebaali mu kaliba ntuufu ey'okukuuma pulezidenti era lanka ze balina si ze lanka entuufu ezaali zirina okukuuma pulezidenti kubanga basobola okumutuusaako obulabe nga bwe baagala ng'abasajja bano abalina lanka entono be baamuweebwa okubeera nga bamukuuma. Njagala owulirize okkirize nti pulezidenti waffe ku maanyi ga Katonda bw'atuukidde olunaku olwaleero n'okulaba ku mwaka omupya. Yes, Kyagulanyi ebyokwerinda bye bano basaba babiteeke mu mikono gy'omusajja atalina busobozi na butendeke. Waliwo kye tuyita commissioned officer, omuntu nga bamutendeka alina diguli ne bamuteekerako n'omukono ne mu nsi yonna bw'aba Trump yagumuteekerako ne bagamba oyo commissioned officer bamuwa commission. Kakati omusajja ow'amayinja abiri aba inspector taba commission. Commission officer alaka ku mayinja 3. Oyo alina obuyinza obuto omusibe, yalina obuyinza obugala kino kikolebwe. Bwe nalinga mukomera nga buli wenfuluma obufulumi. Noba no w'amayinja 3. Era watawa okolo sifuluma oba balina paka wanakola ki wanajja. Because wabawo levels wamanya sana bane degree. Endaba y'ebintu n'obuyinza bwalina bwabukola ki bwawukana. Alina obuyinza obusiba omupoliisi munene w'abalina amayinja abiri namuga n'asa tunaga nkusibye opposition ya kino. Kati bodi omuntu n'omuwa omuntu nga wa mayinja abiri. Oba otegeeza ajja kukubwa bajja kujja abasajja nga balina ebitoji nga balina amayinja 3 bamukwayo n'omukwata. Yolo mujja sanga Kyagulanyi nnyina bukumi naye ojja tuka bamukwata. Tuvola bamutukako ne bamuzaawiza engoye kimanyi bakuba emiggo. Sirowooza nti esebo sirowooza nti ekyo kyabadde kibaawo singa omuntu abeera nga ali commission ku ranka eya SP n'okudda waggulu. Kati kanso Mabirizi kyogamba nti kino kikolebwa kagenderere eri abo ba commanders abakulira abapoliisi oba n'abajasi abakuuma Bobi Wine okuba nti bamuwa abantu abasirikale ab'ekibogwe. Bakikola buli commission abakulirawo nti bamuwa ab'ekibogwe babayitengamu. Bajjega babayitengamu buyisi teyasobola kuvola kali akasajja kajja eggulu oba kalefuna mu magye ne kamuyitamu buyisi. Okitegeera ne bakuba emiggo. Naye eri muntu ayinza kuba SP miggo egyo bakuba bakuba Kyagulanyi. Twalabye eggulu. Bonna balina omukono gumu okugamba tuba confirms tubakufuwadde commission. So ogw'omuzannyo gwe guliwo. Bw'oba bali serious bamuwa omusajja nga Kato bwe yali Kato yali alina amayinja ameka 3. Naye bino bya muzannyo bagala kumuyitamu abeere awo nga buli kye bagala kye bamukola ki
Chibamukola kuze chimbuyege because obukumi bayira omusajja simu nenyanyizo bag zone simu tendeke taina diguli bagala taina busubu tendeke buli bakadeti because kadeti asoboka engembeera mu radius etegereka aba mutendeke namanya mutukwata wali muvamu kino mutukwata asobola okudusa principal namugamba ava auto ita tugenda oyitewa wali neona abera wano ali bwati taina kutendeke okay kakati nno omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwakugamba nti yafuna amawulire ng'abasajja baagala kumutuusaako bulabe ate nga ffe tulaba baamuwa obukuumi baamuwa ne kabangali mpya nnamba ebembeddeko abasirikale ekyamazima abasajja baamuwa byoya byanswa mu kutiya era ng'ekyali eggulu n'ebize bibeerawo ng'omukulembeze atyoboolebwa ng'omukulembeze ayisibwa mu mpisa etali ya bukulembeze ekyamazima kyongera okunnyonnyola ebigambo by'omusajja ono byayogedde ng'ategeeza nti Kyagulanyi omukuumi eyamuweebwa okubeera ng'akulira security ye n'aba security ye bonna ekyamazima tebali kulanka zikuuma muntu nga pulezidenti Kyagulanyi era singa abasajja bano baali bayita mu mateeka baali balina omuwa omusajja nga mutendeke ddala nga mukulu ddala ng'alina lanka ezawaggulu ddala ezimusobozesa okubeera ng'amukuuma era ng'asobola okusalawo nga bano bamayinja bwe bajja basobola okubeera nga bateesa naye ku kiki ekyokukolebwa wabula nga tebayitawo buyisi kukola bo kye baagala nga batuuze tulaba ne batuuka n'okumusalirawo musajja wattu w'alina okubeera nga yeebaka nga bano bambi abakuumi bo batunula butunuzi nakubeera nga bagondera abo ate kye basazeewo okubeera nga kikolebwa kakati nno bino byongera okutiisa n'okukanga bannayuganda naye nga ge mazima amatuufu era nga kye kituufu ekiriwo ekigenda mu maaso kati bino byonna nga bikyagenda mu maaso nakugambye nti mu poliisi n'amagye entakera wazze nga wavaayo abantu bangi nnyo abongera okwogerera gavumenti ya General Museveni ebikikinike era abongedde okuvaayo nga bagirabisa abongedde okuvaayo nga bakakasa nti ekyamazima bayisibwa bubi batulugunyizibwa nabo bennyini embeera gye balimu yeeraliikiriza era embeera etiisa omuvubuka ayitibwa Ampe yavaayo n'ava mu poliisi oba n'ava mu pulizoni ng'ebigambo byayogedde ekyamazima byali biwuniikiriza ensi ono bwe yawummuzibwa teyawummula yayongera kubeera ng'atakaka nga ne gye bukeredde olunaku olwaleero ono avuddeyo n'ategeeza nti abasirikale bangi aba pulizoni abasirikale bangi mu magye abasirikale bangi aba poliisi abamusindikira zi message nga bamwebaza omulimu ogwakola ogw'ottendo okubeera nga aboogerera era nga bamutegeeza nti bali ku sayidi y'abantu kati wuliriza nakoledde akataami n'enkulaga ow'amagye eyavuddeyo n'ategeeza bannayuganda balonde omuntu agenda obbalowoozaako balonde omuntu alina future balonde omuntu oyo gwe balaba agenda obbakolerera balonde omuntu nga tebamulonda lwa kutya nga tebamulonda lwa nsimbi zibaweebwa era ng'abalaga nti balina kulonda Kyagulanyi kati omusirikale Ampa avuddeyo n'aleeta obujulizi n'agamba nti bangi mu magye bangi mu poliisi bangi mu pulizoni nga bali ku sayidi y'abantu era nga bo bagamba nti abantu essaawa yonna bagenda kubeegattako okununula eggwanga lyabwe bakyatidde kwogera batya kuvaayo kwogera nga bakyali mu yunifoomu kati njagala owulirize otegeere nti pulezidenti Kyagulanyi bw'akugamba nti bangi ku bannamagye bali ku sayidi yaffe abatakulimba era General Museveni akugamba nti abasirikale bonna bagenda bawa amasasi 120 aba akulimba kubanga nakugambye eggulo lwaki akugamba nti abasirikale bagenda kuweebwa amasasi 120 buli omu ng'ate ye bw'aba alambula ennyiriri zaabwe azirambula ali mu kuuma kamberenge era azirambula ali mu bulletproof kati wano bwenkulagira nti tabeesiga era mu butabeesiga tasobola bbawa mundu zijjudde masasi 120 era tasobola bbawa mundu bonna zirimu masasi nga bwe kyogerwa kubanga tabeesiga y'ensonga lwaki abalambula ali mu kuuma kamberenge aka bulletproof njagala owuliriza ebigambo bya muvubuka ono bwe tubivaamu mukwano gwange Bendeweera oba fulaga eyongedde okukwata wansi ne waggulu mu ggwanga Uganda abasajja bannayuganda bongedde okwera nga bataama ku fulaga ono era aludde ddaaki n'abotola ekyama ekimuli ku mutima nti ne bwe yandibadde akyali mu yunifoomu ey'eggwanga akaluke ye abadde waakukawa akwatidde NUP Bendera Robert Kyagulanyi twawayizaamu naye mu mboozi ey'akafubo ne twongera n'okumanya ebimukwatako
Prince Ampe omusajja yasalawo obuteerya ntama n'asinziiranga mu yunifoomu bakama be gye baamwesigisa okutambuliranga ku biragiro byabwe ate ye n'abivaako. Ono yamanyikira nnyo ku mukutu gwa TikTok kwe yasuulanga obubaka obukambwe ng'avumirira ebikolobero ebiri mu gavumenti gamba ng'enguzi obutali bwenkanya nga n'ekitongole kya poliisi gy'akolera kyennyini takitaliza. Officers' children are not going beyond the senior 4. Maybe you are telling me you are employing people to employ their children on the same level. I don't wish to desert, because it is a crime. But when the need comes and they continue delaying me, it will happen. Ampono bakama be ne bwe bakangula ku ddoboozi ne bamuyita ne mu kakiiko k'ekitongole akakwasisa empisa yakomba kwebaza eriibwa era ekyaddiridde kwabadde kumumaanyuulako yunifoomu ya ggwanga anoonye gy'anajja ezigula ddata akola abakulu bye bataagala. Yaddamu okulabikako ng'ali ku lukuŋŋaana lwakwatidde ekibiina ki Nuupu bendera ku bukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mu disitulikiti ey'Engora gye yali aweerereza. Kyagulanyi olwali okumwogerako naye tamanyi muvubuka gye yafubutuka ne yeewanika ku mmotoka y'ensonga zaazeeyogerere. doesn't very fast keep the jobs, yet Uganda is dying. It doesn't very fast when you are paying fees for children and they are not getting jobs. Kati oyinza okugamba nti Ampe yaddayo dda mu kyalo kubanga naffe okwogerako naye twamusanze mu ggombolola y'e Kagongo mu munisipaali y'e Ibanda. Ono tusoose na kumubuuza ekyamutanula okutandika okukola obutambi bwe yali akimanyidde ddala obulungi nti buyinza okumuzaalira ebitukula. Okuba nayagala kutegeeza bannayuganda embeera z'abasirikale ze bayitamu n'abasibe engeri gye bayitamu. Naye mabega awo nagezaako n'okutuukirira bakama bange omu ku omu naye tebampuliriza. Ampe atubuulidde nti ekyamugaana okuzikiza ng'enjogera y'ekivubuka yali ayagala bakama be basooke bakole ku nsonga zonna zazaayogerako mu butambi bwe. Tebampita ne ngendayo nalowooza tujja kutuula twogere naye tebampuliriza. Bampita kwogera bye baagala mpulire naye tebaawuliriza kiki ekindi ku mutima. Eky'okumugoba agamba nti tekimuluma kubanga naye yali takyalaba makulu ga kuweereza gavumenti. Gavumenti eri mu kutawaanya abantu, eri mu kutulugunya abantu, nange mbeera omu ku abo. Nagamba at least omulimu kagugende nange nfune kyenkola ku ggwanga kulitereeza. Ekyokwagala eddoboozi lye liwulirwe agamba gukyali mulamwa gwe. Lwakuba ensonga ezinduma tezinduma ng'omuntu era ekyo nkigamba ne bwe nvudde mu pulizoni ebizibu tebiweddeyo, bakyaliyo, ensonga zikyaliyo era zijja kweyongera kubaluma kasita bwe tutafuna nkyukakyuka. Nti eryo ne basirikale banna abaali bawagira kyakola wabula nga bo bamutenda kimu mutima gw'alina okuvaayo mu lwatu. Abasirikale abangi bavuddeyo baze mu inbox bossi ba junior officer ne senior officer nga bagamba kyoyogera kituufu naye buli omu ayogera ekyo, buli musirikale angamba ekyagamba naye bajja kutta. Ekyokulabikira ku kampeyini za Kyagulanyi Ampe atubuulidde nti yakizuula ng'omusajja ono mu bonna gw'alabamu obusobozi obubbulula Uganda. Suubira buli omu amanyi pulezidenti omulungi yaani, bajja ku kalulu bajja kukakubira ani. Naye mu Uganda tuli mu fiya, abantu teboogera era nze okuwagira Bobi Wine si kiregulatinga. Asekeredde n'abalowooza nti mu Nuupu yayingiddeyo nga mbega. Abangi bagamba nti ndi spy lwakuba tebannaba kunzita oba kunsiba. Manyi mu Uganda ebintu ebyo bifuuse kya bulijjo, omuntu kufa ngu gavumenti yamuse kya bulijjo. Abantu kati bwe balaba ng'oluddewo kufa balowooza oli spy. Ekyo njagala kugamba bannayuganda singa ndi spy sandibadde nga njogera byenjogera. Ono okumanya yagenze amazeeko nga muwogo mu kibiina kino yatandiseewo n'enkola y'okusonda ensimbi ez'okuvujjirira ng'abavubuka abatambula ne Robert Kyagulanyi. Sente ezo bwe tuzifuna oluusi naweerezaako abaana abatambula ne Bobi Wine mbawaako sente oluusi zo bwe nzifuna yadde tekiri official naye nkikolanga ne mbasindikira ne bafunawo okusula.
bampe gw'olaba oyo okusoma kwe nakwo tekwali kwa museetwe kubanga bwe yamala siniya ey'okuna yagenda n'atendekebwa mu by'obulimi wabula ebbaluwa ye teyagissa mu nkola kukwata nkumbi ye n'asalawo okugenda mu kitongole kya poliisi okuweereza eggwanga lye wabula ono nayo bemukaluubiridde nga kati buli omu amutaddeko abiri nga nkazalujja okulaba kyazzaako mu ngeri yankerettanyi gye batega amenvu n'eri ebibombo. Kati nno obujulizi bweyongedde okwera nga buvaayo obw'enkukunala obulaga nti amagye, poliisi, abapulisoni bangi abali mu mbeera enyigirizibwa era nga bagenda kusalawo essaawa yonna okutambula ne bannayuganda bwe banaaba nga basituse mu kiyitibwa protest vote. Omusajja Byabakama bw'anaavaayo n'agezaako okwagala okunyakula obuwanguzi bwa bannayuganda nga pulezidenti bwazze nga akyogera lunye nti Byabakama tagenda kubeera nga atulangirira era buli munnayuganda alina okukitegeera nti okulinda Byabakama alangire pulezidenti Kyagulanyi kyandiba olufumo. Kaakati nno wano omusajja Ampa agamba nti ab'amagye bangi n'abapoliisi bangi abavaayo okubeera nga bamusindikira obumesegi obumwozaayoza era obumwebaza okubeera nga atuusa eddoboozi lyabwe. Bw'abanga ye yasalawo n'amira ppini ng'ensanafu ng'enkoko emira ensanafu, kaakati nno banne basaze okumuwa ebimuli bye ng'akyali mulamu. Guno omulimu nkugambe nti si mwangu okubeera ng'okola mu kitongole ekya gavumenti ate n'ovaayo n'oyogera ebikyamu ebiri mu gavumenti, naddala gavumenti ey'eggwanga Uganda, nga n'omukyala amanyikiddwa nga Mariam Wangadya yavaayo n'ategeeza nti bakolera mu bunkenke, bakolera mu bugubi, bakolera mu kutiisibwatiisibwa, bakolera ku limooti. Kaakati nno omuvubuka bw'abanga yavaayo ono ekyamazima okumuyita mbega, bannayuganda tuba tukitadde ku mutendera omulala, tuba tukitaddemu ka sipiidi, tumulinde tumulabire ku bikolwa bye nga pulezidenti Kyagulanyi bwazze nga ategeeza era bwazze nga ayogera. Naye nga mu bikulu kyayogedde kwe kukulaga nti amagye, abapulisoni bangi, abapoliisi bangi abali emabega w'abantu. Kati gwe bagamba nti abasirikale bagenda bawa amasasi 12, beera mugumu nnyo nti aga amasasi 12 ate gayinza okutuyambako okubeera nga tutuukiriza ekyo bannayuganda kye twagala okwemamulako n'okweggyako gavumenti etufutubaddeko emyaka 40. Jeno Museveni okuddayo mu nkola zaabwe enkadde. Obubadi omusajja amanyikiddwa nga Kawenkene Milton Obote bwe yateekawo mu kalulu k'ekinaana, Jeno Museveni naye bw'akozesa olunaku olwaleero okulaba nga anafuya, okulaba nga asaanyawo ekibiina kya NUP. Njagala owulirize biki ebyaliwo mu kalulu k'ekinaana okakasa nti Jeno Museveni ali mu koppa notisi ez'abasajja bali abakadde Obote okulaba nga aziteekawo olunaku olwaleero, kubanga generation eriwo olwaleero teyaliiwo mu myaka giri Jeno Museveni we yagendera mu nsiko. Era ne Kyagulanyi okuinsistinga oba okulemerako okgenda mu kalulu ng'amaze okutegeera nti Jeno Museveni alemedde mu nkola ziri enkadde ezaamuwaliriza naye okgenda mu nsiko era ezaamuwaliriza okulemera mu kalulu, akafuula ensonga eyamuviirako okubeera ng'agenda mu nsiko okulwana, nga buli munnansi yenna ategedde ekituufu nti ekyamazima tulina kulwanirira ggwanga lyaffe. Kyagulanyi okulemera mu kalulu kalaba nti Byabakama tajja kkalangirira teyali nsobi, yamala kugwa mu katego Jeno Museveni ke yali agezaako okubangawo, ke yali agezaako okutondawo, n'amanya nti alina mutwala eri people power, amaanyi g'abantu gamwekolereko. Njagala owulirize otegere nti Kyagulanyi si musajja wa bulijjo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga aliwala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bw'otuula wansi ne weetegereza bulungi nnyo n'ogenda ebuziba n'ofaayo nnyo okukola research era n'otunuulira n'ebyafaayo bya Uganda, ogenda kukkiriziganya nange
nti ebya 8 bizzeemu. Akalulu aka 2025-2026 kafaananira ddala aka 1978 ebyaliwo mu 1908 mu kulonda okwo bizzeemu ku mulundi guno. Waliwo ekibalo ekigenda mu maaso nze kye nalengedde. Yinza okuba ng'obaddeyo ng'obadde tonnakirengera, naye nze nakirengedde. Kati mpuliriza tutambule ffenna. Oluvannyuma lw'okumaamulako gavumenti ya Amin Dada mu mwaka ogwa 1979 baateekawo gavumenti ey'ekiseera, interim government, eyali ekulemberwa akakiiko k'amagye oba military council. Akakiiko ako nga kakulirwa Paulo Muwanga. Bateeketeeke okulonda mu mwaka oguddako 1908. Okulonda kwe baateekateeka, Paulo Muwanga ne gavumenti ye ey'ekiseera baateekawo akakiiko k'ebyokulonda, Electoral Commission. Akakiiko ako kaali kakulirwa omusajja bwe nzijjukira baali bamuyita Kosiya Kikira. Ye yali akulira akakiiko ako, yali byabakama ow'omulundi ogwo. Kwaliko members abalala nzijjukirako, waliwo gwe baali bayita M Matovu, waliwo omulala baali bamuyita Egweru bwemba serabidde naye nga ye Egweru. Waliwo omulala baali bamuyita Kisera Kira. Omulala baali bamuyita erinnya baali lyaliko Birari. Gwe nsinga okujjukira ennyo era bannayuganda gwe musinga okujjukira ennyo bannabyafaayo mu biseera ebyo baali bamuyita Vincent Sekono. Ye yali Secretary General oba Ssaabawandiisi w'akakiiko ako ak'ebyokulonda ak'omwaka 1908. Mu kiseera ekyokunoonya akalulu nga beeteekerateekera okulonda, kubanga kwaliwo mu Desemba mwezi ogw'E12 1908, bingi nnyo ebyaliwo. Omwali n'ebyokuwandulamu abaali beesimbyewo. Mu kiseera ekyo ebibiina byali bisatu ebyali bivuganya. Kwaliko ekibiina kya UPC ne kireeta candidate Apollo Milton Obote, ekibiina kya DP ne kireeta Paulo Kawanga Simwogerere, n'ekibiina kya UPM ne kireeta Yoweri Museveni. Be baali bavuganya. Wabaawo ebirala bye neerabidde abaliwo mu kiseera ekyo muyinza okunzijjukiza. Naye njagala ojjukire nti Milton Obote n'ekibiina kye ekya UPC baalina omukono munene nnyo mu kumaamulako gavumenti ya Idi Amin Dada. Obote asobole okukomawo addemu abeere ng'akulembera eggwanga erya Uganda. Kati Obote yalina influence nnene nnyo mu kusalawo ebigenda mu maaso mu kulonda mu kiseera ekyo. Ne bakozesa akakiiko k'ebyokulonda okutandika okubanga kakola emivuyo nga n'okulonda tekunnatuuka nga bye mulaba olwaleero ebiri mu Uganda. Omwali n'okuwandulamu abamu ku baali beesimbyewo ku bifo eby'enjawulo, ab'ebibiina ekya UPM n'ekibiina ekya Democratic Party. Ne badinominatinga abamu ku baali balina okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Kaakati Obote ne UPC ne batandika okukozesa byabakama w'ekiseera ekyo, Kosiya Kikira, okutandika okuwandulamu kubamu kuba potential candidates abaali ab'amaanyi okuvuganya ku kifo eky'olukiiko olukulu olw'eggwanga. Nga bye tulaba olwaleero, bangi abali mu kuwandulwamu byabakama. Abaali bajjidde mu kibiina kya DP ne babawandulamu, abaali bajjidde mu kibiina kya UPM ne babawandulamu, aba UPC ne basigala nga bakyayimiridde. Nga Obote ne UPC kye babala, kubanga Obote yakiraba nti bwe bagenda mu popular vote, ekyamazima yali talina waayinza kuyita Paulo Kawanga Simwogerere, kubanga DP mu kiseera ekyo yali y'amaanyi, ate nga Obote ayina bad history emabega, nga tajja kusobola mukuba mu popular vote wali. Kye yakola kwe kukozesa akakiiko k'ebyokulonda byabakama w'ekiseera ekyo babeere nga banafuya ebibiina bino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Nga UPC n'Obote kyabala kufuna babaka ba parliament oba babaka b'olukiiko lw'eggwanga olukulu abangi. Era okulonda kwagenda okuggwa okukomekerezebwa. Obote yafuna obululu yali 1,960,000 mu 13 n'obugwamu. Paulo Kawanga Simwogerere owa DP n'afuna obululu yali 1,960,000 mu 6 n'obugwamu, n'asinga Obote obululu 3,000 n'obugwamu. Museveni
ye yakwata ekyokusatu. Naye we bagenda wali ku babaka ba palamenti bagenda okuvaayo nga Obote ne UPC bafunye ababaka 75 bali 75 nga DP ne Paulo Kawanga Ssemwogerere bafunye ababaka 50 nga wali mu popular vote ey'abantu nga DP ekubye UPC. Naye wano ku babaka ab'omu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga UPC erina abangi okusinga DP. Jjukira aba DP abamu baali denominated ng'okulonda tekunnatuuka. N'aba UPM abamu Museveni yafuna omubaka omu yekka mu kiseera ekyo. Kati ate nga etteeka lyali nti afuna ababaka abangi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ne bw'aba afunye obululu butono yalangirirwa okuba pulezidenti. Kati awo ne kiba nti Obote yalina okulangirirwa okuba pulezidenti nti yawangudde obwa pulezidenti. Naye ng'ekibalo yakibala kuva mabega nga yakozesa akakiiko k'ebyokulonda. Kati bannayuganda temulaba kino ekigenda mu maaso ekyokudinominatinga bacandidates abamu aba opposition ne balekawo bacandidates ab'ekibiina ekiri mu buyinza olwaleero. Waliwo ekibalo ekiri mu kubalibwa. Kekalike nabagamba gye buvuddeko nti temwekanga kulaba nga guno gwe gugenda okubeera omulundi ogusembyeyo okulonda pulezidenti. Nti wali Museveni n'ekibiina ki NRM bali mu kunyweza wali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nti waliwo wandibaawo enteekateeka nga pulezidenti agenda kutandika kulondebwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Eryo etteeka ligenda okujja lisanga wali be balina popular vote mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, kubanga balabye nti mu popular vote wano mu bantu abangi bwe bagenda mu popular vote wano mu adult suffrage oba oliawo bayinza obutamalaako. Kati balina kudda wali. Kati balina kukozesa kakiiko, bali mu kukozesa kakiiko ka byakulonda olunaku olwaleero okubeera nti kanafuya opposition wali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Yo opposition egenda kutunuulira nnyo popular vote eno eya adult suffrage. Naye ate wali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga Museveni ne NRM bali mu kufuna popular vote, bali mu kwongera kubanga banyweza lukiiko lw'eggwanga olukulu. Gwe tolowooza otunuulira ebyo byonna, gwe tolowooza nti ebyakinaana biseemu mu Uganda olwaleero. Lwaki denominations zeeyongedde? Lwaki zirabwa ku sayidi emu ne tutalabawo owa NRM ali denominated oba ali disqualified in favor of opposition? Lwaki? Waliwo ekibalibwa ekigenda mu maaso. Ebyakinaana Obote ekibalo kye yakola mu kinaana n'akibala Museveni nga tamutegedde ne Paulo Kawanga Ssemwogerere nga tebamutegedde. Museveni kyali mukola olwaleero yakoppa notisi za Obote ze yamukozesa zaali mukola olunaku olwaleero. Ebbanga lyonna tuzze nga tubagamba nti nakasajja akafuza eggwanga lyaffe emyaka 40 tekabeerangako kannansi, tekabeerangako kannayuganda. Abasinga obungi muzze nga muwakana. Ndowooza owulira bw'oba omanyi nti kati wenga edduuka ly'otaddemu fulaaga simanyi obufulaaga bagenda kulimba okitereke naye omanyi nti oteresa ebifu. Okitegedde kasajja kafuza eggwanga lyaffe emyaka 40 kati essaawa leero kalwanyisa fulaaga yaalyo. Ekibuuzo kiri nti kalwanyisa fulaaga ya Uganda, kalwanirira fulaaga ya nsi ki? Bwe kiba nga Museveni yakifudde kya bumenyi bw'amateeka munnayuganda okkeera ku makya n'akwata fulaga y'eggwanga lyaffe Uganda okulaga abasigadde nti no munnayuganda, ekibuuzo kiri nti Museveni yagala tukwate fulaga ya nsi ki? Bunene obusajja emponga byoyo bwajjira mu ttangira bubadde ebbanga lyonna bulaba Uganda ng'obwakabaka era nga bwafuuka bumbejja, bwafuuka bulangira, bwafuuka bukabaka, bwafuuka bunnaabagereka ne bwerabira nti n'ensi eriko bannyiniyo yeffe bannayuganda abaazuukuse. Ago ge mazima ge tuzze twogera ebbanga lyonna. Bunene obusajja tebwagalangako nsi yaffe. Gwe kirowoozeeko akasajja kafuza eggwanga lyaffe emyaka 40 kyekasookerako ye constitution y'eggwanga kati sawa leero kali ku fulaga ya ggwanga kazzaako ki? National anthem bwe kavaawo kaddeko ki?
obumu kubonero kulabira omuntu nti naatidde gwe kasi omulaba nga atandise okutiisatiisa. Museveni ng'ayita mutabani we omutamiivu yatandise okutiisatiisa bannayuganda kasita mugezaako kuuma akalulu kammwe, kasita mugezaako okuyingira ekibuga, tugenda bakola nga kye twakola Alisira Kwena, tugenda bakola nga kye twakola ADF, tugenda bakola nga kye twakola ab'Ekasese, tugenda bakola nga kye twakola abagoberezi ba Kibwetere. Bamenye scenarios nyingi mwe bazze batirimbulira bannayuganda naye nga kye baagala mu kyo kutiisatiisa mwe bannayuganda. Museveni tetutidde ku mulundi guneeno. Oba oyagala oba toyagala ogenda kuva mu buyinza bw'eggwanga lyaffe. Okubaleka okufuga eggwanga lyaffe emyaka 40 kimala bumaze okubalaga basajjamu enti no tubadde bakakkamu ebbanga lyonna. Mu bukakkamu obwo tugenda kubajja mu buyinza bw'eggwanga lyaffe. Ffe tuli baddembe era tugenda bajja mu buyinza bw'eggwanga lyaffe mu mirembe. Naye temwerabira. Singa mugezaako okulemesa peaceful revolution njagala mukitegeere, violent revolution ebeera inevitable.